Enteekateeka eno Basomukagone yali Meeya wa Makindye Dr. Ian Clark ng'ono abawadde sikaalayiso mu 10 basobole okubanguka mu masomo g'ebyobusuubuzi ne tekinologiya. Sengeno John Bosco Ssabawandiisi wa Union agamba nti enkolagana eno yakuyamba kutumbula obulamu bwabo abali mulimu gw'okutambuza abantu n'ab'omaka gaabwe. Kigenda kuyamba nnyo kuba kikaasi bizinesi tuweereddwa ziri mu bizinesi. Kiba kitegeeza bizinesi yaffe ya bodaboda n'endala ze tuba tukola kubanga Union tulina bizinesi ez'enjawulo. Ogyeko transport, tuli mu bizigo, tuli mu mazzi, tuli mu bitabo, byonna tubikola. Abakulembeze abali mu mulimu guno okuli Rashid Sekindi akulembera abavuzi ba taxi mu ggwanga ne Omar Kakaire omukulembeze w'ekibiina ekitwala abavuzi ba bbaasi basimye enteekateeka eno. Ne bwe tufuna opportunities nga zino kigenda tuyambako okuba nti abaana b'abadereva abaana b'ababodaboda basobola okukozesa chance eno ne basoma ne bafuna degrees ate ne bakozesa opportunity endala mu bulamu bwabwe maaso. So chance eno nkulu nnyo, kitegeeza kinene nnyo eri abaana baffe. Nze ayogera nammwe olwaleero luno nina abaana babiri abamaze, omulala amaze senior 6 omulala amaze senior 4. So ndowooza nti bwe muleeta wano nga nkozesa scholarship zino ezituweereddwa awamu n'aka kasente akatono ke tusolooza eyo tusobola okusomesa abaana baffe ne bafuuka ba professionals abenkya, ba doctors abenkya n'abalala abenkya. Sente ebabadde tubadde oba tetusobola baana abo ebatuusa mu ki university okumalako naye kaakati ebbasari zino abaana baffe ebafunye chance. Dr. Ian Clark abakuutidde okweyambisa omukisa guno basomesa abaana baabwe nabasobola okufuuka abamugaso mu ggwanga. And we want these folks and their families to have a way out of poverty and a way to develop themselves. Transport industry is a very, very big industry. So really what I want to see is that they encourage their kids, their wives, themselves to come avail themselves of these business courses. Oluvannyuma abadereva basiimye enteekateeka eno gye bagambye nti yakuyambako okubabangula mu bintu eby'enjawulo. Rachel Nakiwala yakusakidde gulino.